nali wano nemba wa story nembagamba nti tutegedde nti Babi yafulumye eggwanga era nemba wa ne source kwe nali nzije emboozi eyo nembagamba nti naawe osobola okugenda n'ogyesomerako n'omanya ebisingako awo era bwe nali ngikola nabagamba nti njagadde nkibategeeze naye tukyayongera okutunuulira. Emboozi eno yali bweti eyanvumya, of course abantu abamu banvuma, naye eyo yensi. Njagala tusooke tuwulirize bigambo ki bye nakozesa era ki kye nayogera. Waliwo amawulire agali mu kutambula ku social media. Of course ngambye ku social media galaga nti mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, First Lady Babi oba Barbara Itungo Kyagulanyi, oluvannyuma lw'okufuna treatment mu ddwaliro ku bulumbaganyo obwamukolebwako bamukwata mmundu, Barbara mbu yafulumye eggwanga. Yafulumye eggwanga mbu. Bino nkuwadde bya social media. Tewali bukakafu, tewali kiraga, naye bali eyo bitambula ku mutimbagano. Era bw'ogenda kojja kubeera ng'olaba abamu ku basobodde oteekayo story eyo. Ne nabo tebali kiriya bulungi ku kituufu. Of course tetumanyi waali nenga mwali mu ggwanga. Tulowooza nti mwali ababitambuza oboolyawo bayinza okuba balina we basomodde, naye byebyo tetujja gigenda nnyo wala. Njagadde njikutegeezeeko ayagala okusoma emboozi eyo mu bujjuvu osobola okugenda ku Rita Kaggwa ku mukutu gwe ogwa Facebook, then ojja kubeera ng'emboozi eyo gisangayo gyesomere mu bujjuvu ne byeyawandiise. Okay, kale kakati bwe ntyo bwe nayogera nga wayise ennaku omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo bwe yabadde ayogerako mu summit, Geneva Summit, yakonfaminze ebigambo bino nti Babi yayina okufuluma eggwanga agende ku ebyo ebyali bimutuusiddwako. Ebigambo by'omukulembeze byabadde bwe biti. Nzikiriza tubifune. I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. The military acted on his order and raided my home. They tortured my family members, humiliated and undressed my wife, accusing her of hiding me. Meanwhile, they were recording and taking pictures of her, which the military chief later on shared on Twitter and bragged about capturing my wife. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. And they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. It was necessary though, so I can stay alive and be able to speak to you right now. Omukulembeze akutegeezezza nti famire ye, mukyala we yayina okufuluma eggwanga okutaasa obulamu bwe. Ekikonfaminga nti Babi mu ggwanga taliimu, yafuluma.